Bannayuganda abawangaalira mu ggwanga lya Amerika bakubidde gavumenti ya Uganda omulanga nga basaba ebaterewo ebifo ebisukka mu kimu we basobola okugenda ne bazza obugya endagamuntu zaabwe awamu ne pasipota ezaggwawo. Mu Amerika essaza ly'e Washington we wokka Bannayuganda we basobola okugenda ne bazza obugya endagamuntu zaabwe wamu n'okufuna pasipoti era abataziina, naye nga bangi bagamba nti amasaza mangi nnyo agali mu Bannayuganda okusinga ne Washington, naye nga yo tekifo yadde n'ekimu we bayinza kgenda ne bazza obugya endagamuntu zaabwe. Ndi mweraliikirivu nti abantu baffe bangi nnyo tebategedde ku exercise eno. Nze ngitegedde this morning. Manpower baatuwadde ntono, ennaku ntono, abantu bangi ate bangi nnyo tebannaba kujja. Here it is easy to come here n'ojja n'okola ki no registering from here. Naye okuflyinga wano ogenda Washington nze ndowooza kinene. Kino kiddiridde enkola gavumenti gy'aleetaddewo ey'ennaku ennya zokka mu Boston awasinga Bannayuganda abangi okulaba nga bafuna national ID awamu ne pasipota nga bangi tebaasanyuse nga bagamba nti ennaku ezaabaweebeddwa zaabadde ntini nnyo naye ng'omuwendo gwa Bannayuganda ate gwo mungi ddala. Kubanga wano we bali mu Massachusetts kye kibondo ky'Abannayuganda. Kye mbadde mpulira mu bantu oba kye tubadde tusaba gavumenti etuyamba abantu bano babongereyo, twetaaga emyezi ng'ebiri. Kiina kye kitwala gavumenti kugamba bano abantu nti musigalaawo emyezi ebiri babasasulire wooteri bakole omulimu gwabwe nga tebabeera overloaded. Okusinziira ddala nti nno tusanzemu kaluubirirwa abantu tebajja tebamaze kuligestaringa baligestaringidde wano kale nga nekireeta okuba nga ebintu bitambula mpola. Okusinziira kwabo abatwala Bannayuganda ab'ekibiina ekya Uganda Boston Community Association bagamba nti Bannayuganda bangi basobodde okubatuukirira newankubadde nga akaseera tekabadde kalungi nnyo era nga bangi bibayiseeko. Bannayuganda betulina mu community tuweza emitwalo esatu fenga Abannayuganda bali mu Massachusetts ne community yaffe esinga kuba nto than enkulu, so Bannayuganda abaana baffe bangi era bo tubalaba nti no bali roughly ku mutwalo gumu kitundu bwe watyo. So naye tugamba nti nno eno exercise twakayisaamu abantu 1,000 right now era tubasanyukidde abo abantu abafubye okulaba nti no bajja mu exercise nga ndagamuntu zaabwe zaggwako oba nga ba advocatingira okwapplyinga ndagamuntu empya. Bangi batidde nti bwe batazza ndagamuntu zaabwe bujja bayinza okufiirwa bizinesi zaabwe ziri e Uganda amataka ng'ote ne bank accounts era nga bagamba nti gavumenti ya Uganda yandibadde balowoozaako. Buli munnayuganda kimwettanira okuba n'endagamuntu, tetukyalina kye tusobola kukolaka nga tolina ndagamuntu. So tu advocating nti buli omu afuna endagamuntu ebintu byabwe bye bakola eka bireme kubula, bireme kubeera ng'abantu aba babiwamba. Ate naddala ekisinga mu byonna okutugatta n'ensi zaffe ze tuvaamu. National ID eno etugatta nnyo ne tuwulira nga twegasse ku nsi yaffe n'okulaba nga tukola ebizimba eggwanga lyaffe. It was more than 4 days. Naye abo batasobola okukwata obudde obw'okujja mu bifo bye twalimu mukozese omukisa guno mwewandisize ku embassy ya Uganda mu Amerika. Era ne ID zammwe bwe zifuluma tujja kuba nga tusoloozereeta ki mu Amerika. Era abastaafu abo bali ku embassy be tuwa training be bajja okuba nga babawa IDs ezo.